Lilian Ajiyo y'omu ku bazannyi ba She Cranes abeetaba mu mpaka z'okubaka ez'ensi yonna ezaali mu kibuga Liverpool eky'Ebungereza mu 2019. Wakati mu mpaka zino ono yafuna obuvune bw'evviivi era ng'empaka ezo ziwedde yalangirira nga bwawumudde omuzannyo guno. I won't say that I'm that fit. I mean, say I'm fit when someone is saying tino nze siri fit naye oli kasita ndaba mu kisaawe ajja kitegeera either I'm fit or not naye mbadde nkola. Wadde ono yalangirira nga bwawumudde omuzannyo gw'okubaka omutima gwasigala gukyayagala omuzannyo guno. Ndi mu kutraininga nnyo kutegeka okwange nkola nnyo sobole okudda mu fomu gye nalimu. Tekyewuunyisa nti ono yabadde ku lukalala lwa ttiimu ya Prisons eyabadde erina okuzannya posta nga ligi y'eggwanga ey'okubaka eddamu olunaku lwa jjo. Tulinayo bazannyi abapya balinga 5 sijja boogera amannya naye ojja balaba nga tuzannya. Tulina bapya naye tujja bagatamu naffe ffe abakadde tuzanye tulabe ki naddako. Ono ekirooto kye kyakudda ku ttiimu y'eggwanga era n'ensonga emukomyawo agitubuulidde. Results ezaaliyo South Africa tezansanyusa. Tuba twetaaga oguluminga abaliwo turitayaringe bulungi nga tuba groominze bakyabulako. Bwe banampita nja kujja. Bwe batampite still nja sigala nga nkola kinzanyira ttiimu yange gwe mulimu gwendimu. Ajiyo yakiikirira eggwanga mu mpaka z'ensi yonna emirundi 2 era eza wano ku lukalu lwa Africa nazo ziwerera ddala. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.